President Nkurunziza yarasaba ka Parliament bakyuse ssemateeka asobola okukkiriza okwesimba omulundi ogwokusatu. Wabula kino bannansi bakiwakanya era amangu ago ne batandika okwekalakaasa. Era nga n'okutuusa olwaleero abantu 12 bali okubeera nga bafidde mu busambatuko obadde mu kibuga ekikulu Bujumbura. Bw'atyo olwaleero asazeewo n'avaayo n'asaba bannansi bakkakkane nga n'ekirowoozo kye kyakuzza mirembe mu ggwanga era nga gino gibadde gibuze mu ssabbiiti ezikunukkiriza 3 ng'abantu babadde mu ddukadduka. Abantu abayadde 12 bafiiridde mu ddukadduka ono nga n'abasukka mu 8 badduse mu ggwanga ne bagenda ku mirala ne Rwanda ne DR Congo okweteggula ekibambulira. Abakuumaddembe mu kibuga Bujumbura n'ebibuga ebirala ebiriraanyeewo baludde nga bagobagana ne bannansi nga bakozesa omukka ogubalagala ssaako n'amasasi ag'ebipiira. Nkurunziza yalangirira enteekateeka eno ng'ennaku z'omwezi 25 April era obusambatuko ne butandikirawo ng'abavubuka beeyiwa ku nguudo z'ebibuga ebiriraanyeewo ssaako n'ekibuga ekikulu Bujumbura. Ne bawera nga batagenda kumukkiriza kulemera ku ntebe singa ekisanja kye kiggwako omwezi guno. Eggwanga lino libaddeko mu mbeera y'okulwanagana okutuukira ddala wano mu ggyo ly'abalamu mu mwaka 2005 olutalo lw'omunda olwakumekkerezebwa. Bwe twatuukidde ku lunaku olwokusatu ng'akulembera oduvuganya gavumenti Award First na Victoria amaze okukwatibwa ng'avunaanibwa okkuma omuliro mu bantu wabula mangu ddala n'ayimbulwa. Ng'ayogerako eri eggwanga, President Pierre Nkurunziza ategeeza nga bonna abaggaliddwa be bagenda okuyimbulwa singa embeera enedda mu nteeko. Abakungu mu mawanga g'omukago ogutaba amawanga g'obuvanjuba bw'Amazinga Africa bamaze okuyingira mu nteeseganya ne President Nkurunziza ssaako n'abavuganya okulaba engeri gye bazzaayo emirembe mu ggwanga lino. Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno, kkooti ya ssemateeka mu ggwanga eryo yakkiriza Nkurunziza okwesimbawo naye omu ku balamuzi olwali okuwa ensala ye n'adduka mu ggwanga nga ne Gyebuli eno yekkumye mu ggwanga lya South Africa. Ono nga yali omumyuka w'omulamuzi omukulu Sylvain Mpanga-Seresi yategeeza nga kkooti bwe yali mu kusindikirizibwa okuwa ensala yaayo nga kuno kwonna kuva mu woofiisi ya President Nkurunziza. Ssemateeka w'eggwanga eryo akkiriza omukulembeze okukoma ku bisanja 2 byokka wabula ye Nkurunziza agamba nti ekisanja ekyasooka takibala kubanga yalondebwa olukiiko lwa ggwanga olukulu okufuuka President naye teyayita mu kalulu ka bonna. Nkurunziza eyali omuyeekera yatwala obuyinza mu mwaka 2005 oluvannyuma lw'enteesaganya okukomya emyaka 12 egy'okulwanagana mu ggwanga eryo. Akalulu akaddako mu mwaka wa 2010 Nkurunziza yakawangula oluvannyuma lw'abavuganya okuzira okulonda kuno nga bagamba nti kwalimu kyekubiira. Burundi bagenda kulonda ababaka ba Parliament omwezi guno atwala omwezi ogw'omukaaga balonde omukulembeze w'eggwanga.